eno yesawa yaffe eya program Kaluma Nywera. Tutunuulira amawulire okwetooloola ensi yonna ne tunoonya Kaluma Nywera wa waavudde. Alright, butereevu omulungi ali Impact FM radio lwasa mayinja tukwaniriza. Wasibita sebusibita nyabana te. Tuli fenna. Gudu tuli mwaka gwa 2023. Mujebaleko gye musoko natengalo. Tuli fenna mwaka guno. Na tetu wetu bulanganye muko katonoto nawo ne twakomyewo. Tuyagenda maaso mpola mpola mu program eno Kaluma Nywera nga bulijjo omulangira Kalima Gegange. Naganti omwaka guno gwa gwanjawulo nnyo nnyini ddala. Kujja kuba mukambwe nnyo. Twakwa tujenate amazima g'enjawulo. Otegene si gyetambulira. Wawe tutuuse. Gwe mune obanga oli muzadde nkimanyi mwezeze abaana olunaku olwaleero. Era nga naye ekikulu kiri nti nno olina okubuuza bw'oba ggwe okyayina chance okyayina omukisa ogulabirya omwana wo ng'osinziira waka. Gwe osobola okumuba nga omubuuza buli lunaku. Mubuuze omwana kyayize ku ssomero. Mubuuze emikwano gy'ayogeddewo nagyo ku ssomero. Mubuuze by'ayogedde bani basisinkanye olunaku olwo ku ssomero. Alisti kinaatuyambako okuba nti mune tutasa abaana baffe kubanga ensinga bweri bwetambula etanso okuba nti kati abunkenke nnyo nnyini ddala. Lulinga baga nti abaana bonoonekera waka ebyo nabigaana nabagamba wano luli ne baga nti kisobokera ddala omwana ava waka wabula emize egisinga gyonna nyonna agigira ku ssomero gyatuuka kwabeerayo kabira ez'enjawulo empisa ez'enjawulo byonna ebyenjawulo biyigira ku ssomero ng'avudde nate w'omulabira. Mwabali mu bisulo musaala busaala byebyoka ebyaddala kubanga abaana ate mu bisulo bugamba kibi nnyo nnyini ddala. But anyway tulina okuba tugenda maaso mpola mpola tukubona te ebigenda maaso mu nsi mwe tuwangaalira wano na wali. Nkwaniza program Kaluma Nywera eba etandise wano ku Impact FM radio lwasa mayinja. Kali nno program eno nsooka nenkwa ku mawulire nga bulijjo n'otegeera ekigenda maaso mu nsi mwe tuwangaalira kyekitambula na wali then obeera naye nga munange otambulira mu kumanya sababu kubanga osigala mabega mu mbeera bwe zityo. Kale n'olw'ensonga eyo talekera amawulire munaffe agabaddewo oba agenda mu maaso okuba nti gatambula mu nsi yonna wano na wali obeere nga munange tugategeerera ddala. Nja kutandikako mu ggwanga erimu eggwanga erya China. Enkolagana wakati eggwanga erya China n'eggwanga erya America erabika naso okuba nti ate munange ejjamu kigoye weezinge. Newankubadde nga of course tubadde tukimanyi mu lwatu nti America avaayo etya kye bayita eggwanga erya China kubanga eggwanga erya China libadde libadyawo mpola mpola economically mu byenfuna nga baga nti nno yaga okuba nti liwunzika eggwanga erya America balireke ku ttaka. Era mune wabaddewo enkolagana ey'enjawulo ebadde okuba nti eddamu okuba nti ezimbibwa mpola mpola mu biseera ebya Donald Trump ne tujja n'ebiseera ebya omusajja n'amayiddwa nga Joe Biden. Era jjukira no ene Jojuzi wano mu lukiiko olwabadde olw'ensi ziri z'egando zaakolamuko ensi 20 ziriyita G20 olwali mu Indonesia. President Joe Biden yasikana President gwanga erya China amayiddwa nga Xi Jinping ne bako mune ebibogera ebitonotono awo mpola mpola. Naye ng'era jjukira nti bali batadde kibayita envumbo ku byamaguzi byonna ebiva mu ggwanga erimayiddwa nga erya China. Ne China neseka envumbo nate ku byamaguzi omwali n'ennyama eva mu ggwanga erimayiddwa nga erya America nga mulimu n'ennyama y'akabirizi oba poko. Akati no bonna baali bafiirwa mu kufiirwa okwo alisti nga balina okuba nti baddiŋŋana okuba nti munne bakola kuba buli omu yeetaaga munne newankubadde nga omwayaga okuba nti ate aliawo munne. Akati of course tebukola ki tebusobola kwebulizaamu. Akati muganda wange atuuliriza bano badde batandise okuba nti bakwatagana mpola mpola nga omukwano oba enkolagana eyagala kuba nti eddamu okuba nti munange ekolebwa mu bintu ebimu oba mu fields ezimu. Naye ekyewunyisa China ekyabadde mu ggwanga America week ewedde lunaku lwaku week ewedde yonna eyo waliwo Washington oba eggwanga lya America lyasazeewo likube kibaluuni ekyabadde waggulu mu wengula ekinene nnyo baluuni ebizimbe ekinene nnyo ekyaba China ekyayingidde obwengula bw'eggwanga erya America wiiki eyaggwa. Ne bagamba tino bano baka balina kye baga okuba nti batwagaza kati oba kikuba bakikubisiza ennyonyi ze bagamba ennwanyi zennyini. Naye nno omugala nga tuwuliriza America yasooka neebuuza nti ekinyonyi kino kyani kibaluuni kyani kino kibaluuni. China negamba tino kibaluuni ekyo si kyaffe ng'eggwanga naye kyabatuuse kinoomu civilian unmanned airship bwetyo yagamba nti nno omuntu wa bulijjo oba katugambe tulina kati ng'amatendekero ag'enjawulo tulina nga Makerere University abaana ba science oba basoma environment abasoma weather climate climatology bayinza okukola baluuni yaabwe ne bagisindika mu wengula nga egenda ekuba ebifaananyi ebyenjawulo
nga bamonitalinga enkyukakyuka y'obudde weather patterns kabaso jita naye babulidde kubaki babulidde kubabuliza gyegenda kati China naye yagambye nti ekyo si kyaffe ng'eggwanga n'ekyaba China tukimanyi kyaba China bakikoze ne batubuulirako kigenda maaso nga kiri codinga kitunulira basoma ku mbeera ey'obudde enkyukakyuka y'obudde bwe tubagambye naye nekyazeeko kuba kitambula mu bwengula kale kyamazeeko America ekyewungula kwe kuva ate badde bakirabira nekisala nekigera mu Montana mu ssaza y'emaiddwa nga Montana kino nno kyali kibinnyonnyidde kubanga bannaffe bano Abamerica eyo balinayo base ey'amaanyi ennyonyi ddala nga tebakkirizayo muntu n'omu kuba nti ayitayo era wooyingiteyo boti nga weesaaliisa bakubireyo mugana wange okuba kusikutta bakutula amagulu gonna ago kakati America kyeyakoze negandi kegenda yige maaso kireki ekube baluni eno singa China yaganye okuba nti egijayo kakati olunaku olwaleero minisita avunaanyizibwa ku nsonga za mwanga ageebunaayira mu ggwanga lino erya China avuddeyo naga nti nno okusala kwa America okuba nti bakubye baluni yaabwe eno ey'aba China yabadde waggulu mu bwengula ey'abantu ba bulijjo etalina kyabulabe bonna bonna wadde kuliko nti emmundu obadde ekyokulwanyisa kyonna kirabika ate kiringa ekigenda okuba kikosaamu enkolagana wakati wa mwanga gano gombiriri America n'eggwanga erya China era agambye nti no America kyakoze kino obviously ya overreactinze era n'omutima n'omwoyo ogwa Sseruganda ogubadde basobola okuba nti gubeerawo gulaso kuba nti akola ki agukosezza naga kyakoze kino tekikyankanyiza mu kyankalanya abantu ab'eggwanga erya China naye n'enkolagana ebaddewo eringa kati emenyesemenyese tuba tugeza okuba tutereeza ebintu wakati w'eggwanga erya China n'eggwanga erya America kibaita Sino-US relations bukyanga tubeera mu lukuŋŋaana eri mu Bali mu Indonesia ejjukira nti mu Novemba nage balina olukuŋŋaana olwo lwebatwalasine bwaba nga boogerako bombiriri bano ba presidents ab'enjawulo kano agambye nti nno enteeseganya n'entegeraganya bali batuuseeko erabika etandise okuba nti munange esajjuka olw'okuba nti bakubye baluni yaabwe eno China evule negana nno kino ekivumira nsekuvumira yona era baga Washington erina okuba yalibadde nga etwala obuvunaanyizibwa okulindako neraba nti byegenda okuba nti bikola tebigenda kukosa ggwanga limayiddwanga erya China era wetwogerera minisita amayiddwanga Ziyefeng yamaze ddamu nange okuteekawo kibayita ku embassy eggwanga erya America nga yagala bannyonnyole Washington bannyonnyole America lwaki yageze maaso nekuba nate baluuni ey'abantu ba bulijjo okugaga okukyankalanya ate enkolagana wakati wa mwanga gano gombiriri ministry eya America of course yavudde negamba nti nno kibaluuni kino kyesalizza mu bwengula bwa America wekitakkirizibwa kwa kigenda ne bakigaa nekinga kyo ekyali kirina emputtu nti bakiwoninze kyo kitekana te kibayita deaf ear kyabadde nga ababisi ku matu gaabwe nga tebakkiriza kuba ndi munange bakola ki beyongerayo naga nno kibakoze babadde bazziza emisango egy'okutambulira mu bwengula obutalina kuba nti butambulibwamu abantu ba bulijjo kibayita US airspace juka kyaleka ku lunaku lwali lwakuna Pentagon banafana abalwanyi bava ne bakitracking mpola ne bagaa ti nno bo bagalooza ti nno eno baluuni y'abakesi aba China era ng'eri mu bwengula bwa ggwanga erya America obatuka Montana ne batira ddala ne bagaa nti nno wano ebyokulwanyisa byaffe baaba omusajja wayitawo ayinza okujja n'atukuba n'amanya wa we tuli mu mbeera bwetyo munaffe atuuliriza so embeera bwetyo munange bwe yali so kunaku olwa Saturday ne bagikuba akozesa F-22 fighter jet wali ku mwalo gwa Carolina era epapa gyo ne bigwa wali mu nnyanja era kati twogerera America bali kwali banoonya ebipapa gyo babiri nga bisomako balabe ddala byati binakakwate konna na bukesi n'eggwanga lya China oba nedda ebinaavaayo tujjako tubikuwaffe wano ku Impact FM Radio Samayinja mu programu ene mayiddwanga Kalumanywera kale katumemu Katonda munafa atuliza walikomawo tusimbule new world order wesibe 3 kubanga ebbiri zinzo kutegula nga tewenywezeza kanze tugende maaso otunuulira ebiriwo weewuunya fenno tetwewuunya tukulaga ebyaliwo ne tukubira tooki mu biriwo n'osobola okumanya ebirijja olwo nno n'ozuula Kalumanywera avaawa kati nno buli lunaku lwa wiiki mande paka lwakutaano sewe 5 ez'ekiro wulirizanga puroguramu Kalumanywera ozuule Kalumanywera wa waava na kiki ekyandisaanye okukolebwa
Alright, buterevu tukyali ffenna muganda nga atuliriza tukyeyongerayo tulaba nate ebigenda mu maaso mu nsi mwe tuwangalira. Oyinza okuba nga oli eyo olowooza nti nno ebitambula byonna mu nsi amawulire g'owulira ag'ekifuula nnenge amawulire nga gatambula ng'oyinza okulowooza byakatandika lunaku lwa leero. Naye muganda wange ebintu bino byatandika dda nga bw'okiwulira. Kati nno olunaku lwa leero njaga tube nga twogera ku nsonga zino akubanga zibaddewo ebbanga ddene nnyo zigenda zeeyubula bweyobuzi naye abantu baffe olw'ensonga bati balina information badde tebamanyi byajja bitya byatandika bitya bo balowooza nti nno bipya mu maaso gaabwe. Naye waliwo ebibadde bitraininga nga obuli w'ebisiyaga ebitambula waliwo kye bayita negative publicity. Waliwo kyova olaba nti ebiseera ebisinga obungi obadde tojja bbiraba nnyo ku TV ne radio stations ez'enjawulo mu ggwanga Uganda olw'ensonga nti waliwo ababiri emabega nga batekamu kye bayita bavujjirira omusimbi ogw'enjawulo ennyo such that ebintu ebyo tebivumirirwa ate era ebintu ebyo nga bipromotingibwa naddala mu baana abato. Lwaki tujja tubeera bino ebyo akati muganda nga kyaga okwandi kutegeeza kiri kimu nti nno ebintu bino tebitandise butandisi lunaku lwa leero. Ebintu byaliwo nnyo era ng'eri kwemu kwezo ku plans ez'okukendeeza obungi bw'abantu era nga kiri kimu ku ekyo ku plans ez'okugyemera Katonda era nga kiri kimu ku ekyo omuganda wange plans ez'okujja mu Katonda obwesige omwana w'omuntu abeere ng'afuga ensi eno kwe tuwangaalira. Kakati nno obujja buli muntu alina obujja naye omwana w'omuntu alina obujja muganda wange so ayagala buli kimu kibeere ng'ekya Katonda. Katonda tugamba nti no alina yekka obujja naye ate n'abantu naffe twabusikira empolampola kuba yabutuwaako naye ate ekyenjawulo ekiriwo waliwo abaagala okuba nti bamuggira ddala mu equation nga bamusiimulirawo ddala abeere nga ye taliiko. Kakati nno embeera bw'etyo Mukama Katonda bwe yatonda ensi eno n'agiteekawo n'aba nga nnungi nnyo nnyini ddala n'atonda ebitonde eby'enjawulo ebigenda okuba nti bifuga ebintu eby'enjawulo era n'abikwasa obuyinza obuyinza okuba nti birina okuba nti bibeerawo ye n'abeera ng'afuuse omugabirizi. Enkuba togisaba wabula n'etonnya butonnya, omusana togusaba ne gujja buzi ne gwaka, embeera n'ebeera bw'etyo ne buba enkya ne bubeera eggulo, amazzi ne gawukana ku lukalu, ensi n'ebeera nga amazima gennyini eri tayaali buli omu nga yeyagala. Omusajja n'afuna omukyala nga bwe bamutonderwa ne basooka okuba nti bazaala abaana ne bazaala baana bannaabwe ne lufuna nate emijiji ne lufuna emirembe nga ensi egenda bw'etyo mpola mpola. Ensi nga teggwaawo kye bayita ecosystem mwe tubeera obulamu bwe tuwangaaliramu buli omu aba alina kyafuna ku munne oba ku buli kintu kyonna kirina kukifuna ku kintu ekirala. Ekyokulabirako nze kale manyinza okubeera wano nga ndya ennyama y'ente ate ente nayo ng'erina kyerya eri omuddo bwena kyegulya omuddo kyebulyako bwena kyebulya. So buli kimu ekigenda kirya kinne waakyo mpola mpola. Ate nze nange nyinza okubeerawo empologoma negamba nti no oba ekisolo kyona kyona ekirya ennyama nekijja nekindya nakyo ne baba wakirya. So ecosystem ebeera eri promoted bwekyo mpola mpola. N'ekirala okuteekawo balance oba okwenkanankana okuba nti munange embeera tekyankalana era Katonda yakikola n'ateekawo kye bayita okufa n'ateekawo n'okuzaalibwa. Akati waliwo kye bayita creation okutonda agamaanyi Katonda n'atuwaako naffe ekitundu okuba tusobola tutonda nga tuyise mu ye. Ensonga kyolaba nti omusajja n'omusajja basobola okuzzawo kye bayita offsprings ne bazaala abaana abo ne bazaala bannaabwe nga bwegambye. Naye ebyo ey'enkola Katonda agitonda n'agiteekawo abantu bagyeyagaliramu ebyaddala. Naye nno agamaanyi gaalina obuyinza bw'alina obwo abantu bamutendereza bamusinza bamusaba bamwebaza ebintu ebyenjawulo mu bikola ebyo naye ate olwo baanyiiza ne bagamba nti no lwaki naffe ebyo bakolera Katonda lwaki naffe tebabitukolera ng'abaana b'abantu. Lwaki Katonda gwe basaba ebyenjawulo gw'osaba ezzadde okuzaala n'omusaba emmere n'omusaba enkuba n'omusaba omusana n'omusaba ssente n'omusaba omulimu n'omusaba omwami n'omusaba omuzadde omusajja n'omusaba buli kimu. Kati ng'omusajja omuntu agamba bino byonna bye basaba Katonda lwaki nange tebabinsabaako nemba nga nze nfuuse Katonda oli yennyini omukulu. Kakati n'omunange awo wetugamba nti kaluma nywera waava omuntu okweyagaliza naye afuukeyo Katonda. Naye mu kufuuka Katonda waliwo ebintu ebimu byalina okuba nti akola byonna. Buli Katonda kyakola n'omuntu alina okuba nga akikola.
naye ate waliwo element yetugamba ey'okuwakanya Katonda byonna bye yakola. Kati waliwo okugamba nti njagala kwefaananyiza Katonda n'okola byakola, naye ate waliwo okugamba nti njagala kumuggyirawo ddala buli kyakola kyonna obeere ng'okiwakanya. Kati gwe oba okola the other way round oba okola opposite Katonda kyakola. Katonda bw'agamba nti nno olunaku leero njagala kalema ozaale, gw'ojja kugamba nti olunaku lwaleero saagala nate ozaale, ojja kuba oyiya amagezi. Nti Katonda bw'agamba nti nno njagala population obungi bw'abantu bweyongereko, ojja kuba nate oyiya amagezi gabukendeeza. Ogamba olage ensi nti ne banaasaba Katonda kkiriza obagaana tasobola kuba nti abaanukula, wabula nga ate bajja ne basaba eri omuntu gw'ojja kuwanguwa nnyo obeere nga munawe okola ebintu byo, obeere nga omuntu omwa results there and then. Bw'agamba nti njagala omwana omuga no problem, ng'oggulawo akajjiko ng'ojja omwana ng'omumuwa ng'atambula ng'agenda, gw'otonze gwe kennyini. Naye twebuuliza ddala abantu banaasooka okuba nti batonda, era singa batandika okuba nti batonda edda nedda ki ekikyabalemye. Katonda baga kuba nti bamukuba busu nga tebalinamukuba, oba ki kye bamukubyeko kyekisigadde ye otala otuuseewa. Muganda wange, Katonda gye yakola order eyo gye yakola n'ateekawo nga nnungi nnyo nnyini ddala. Abantu gye bawakanya ne bagamba it's high time, akaseera katuuse bakole kye bayita new world order. Bw'owulira ekigambo ekyo new world order, muganda ng'atuwuliriza, todduka misinde tokola ki, nedda ngenda kuba nkumenyamenyera mpola mpola, tulabe nga ffenna tutambulira wamu, obeere ng'omanya obukyayi, obukoowu, obutaagaliza, effutwa, effitina, obulungi, obubi byavaawa okutuuka n'we tuli olunaku lwaleero, ng'ensi eraliikiridde, nga buli omu yeraliikirira, si mukulembeze si gwe bafuga, wabula buli omu nga yeraliikirira. Kakati nno wuliriza, bino etwogerako bibadde bijja okuva edda nedda, wabula byatandika bitya? Byetugamba nti no new world order. Bw'owulira babagamba new world order baddukira ku Illuminati. Illuminati just bugendo batwawo gye gwava okuba nti gufuuka Illuminati. Wawo gye tugamba abamu gye baava ba Freemasons, Skull and Bone Society, zona gye kuba tuziraba twekenenye tegeere bino nenda byavaawa muganange gwe atuwuliriza. So tuzeeyo nate mu biseera biri ebyedda, tuze biseera ebyedda njatuwe nga tutandika nkwe background ennungi sacha totambula saa kuleka muntu mabega nedda saga kuleka muntu mabega. Kyovula wanti nno tukakolanga program zino era nga tuzirikolinga bulungi nnyo nga tuziteeka ne ku mikutu gyaffe giri egya social media oba YouTube channel Our Story UG oba Our Story Not His Story, ne ku Facebook page okuba ngogoya bulungi nnyo ng'olaba series ez'enjawulo zino eza New World Order zitambula zitya, zajja zitya, okuba tuli bwe tuti. Okay, tugenze maaso nja kuzeeko emabega mu biseera ebya Bayibuli, kubanga tulina abantu bayitirivu nnyo bakkiriza mu Bayibuli, bakkiriza mu ekigambo kyaga nti ekigambo ekitukuvu bakikkiriza mu Holy Bible. Katutandise okusinziira ku bannaffe bano abateekawo kye bayita great plan oba abateekawo kye bayita new world order. Bo bennyini baga nti ekiseera kituuse era baga nti no bino byonna byatandikirawa eri mu nnimiro gye bagamba eya Eden, Garden of Eden. Era kigambibwa nti no wano wennyini we wava kalumanywera okugwa kw'omuntu. Kakati abantu omwana w'omuntu yalooza nagamba Katonda yakasimu enkanya, nagamba addira atya omusajja oba omuntu yenna n'amukumira mu tamanya ebbanga lyonna, ye neyesigaliza obuyinza neyesigaliza amaanyi, wabula n'abeera nga omwana w'omuntu ye amukumidde mu nnimiro ya Eden, just mwali omwazunga buzunzi bwati alya buli kyayagala. Era banafana bo bakkiriza bagamba nti no ddala Lucifer ono yajja mu nnimiro oba mu Garden of Eden ng'omusota, nti yalaga ekitangaala eri omuntu eri omusajja n'amulaga obuyinza yennyini basobola okuba nti akozesa okufuuka Katonda oba bakatonda ab'enjawulo abasobola okuba nti bafuga eggwanga oba ensi kuno kwe tuli kunnabulamu emaliddwa nga earth, n'okubeera obulamu bwabwe bwonna bonna nga bwe bali, era ng'ate bayambe n'omuntu okuba nti afuna amagezi ag'enkukunala. Era bagamba nti no Lucifer muyite nga Sitaani nti agenda maaso n'alinnya mu kye bayita ekyokubanga gamba nti no ne tulina okuba tuyamba omuntu n'amuyamba tutya? Lwaki Katonda okuba nti yali obubonero bonna bino nno n'agaana okuga nti alina n'okuba nga yennyini amwana oyinga oba amunyiiza. Yamunyiiza atya? Agamba nti omuntu oba obuntu abakuba nti batondawo abantu bana okuba nti bagoberera kye bayita Katonda. Kati nga agamba kiri kimu kyokka alina okukyusa abantu abo bagoberere ye nga ye Lucifer, then batuuke ku kitiibwa kiki kyeyagala okuba nti batuukako,
ekyokubasuubiza nti bo bennyini basobola okubeera Katonda nga balina status nga Katonda, era bajja kuba tebakyetaga Katonda kubanga bo bennyini bajja kuba bali mu control ey'ensi mwe muli n'abantu bonna, era kijja kuba kisoboka n'okusoboka bo bennyini okuba ne basobola nti beezaalamu oba n'okuddamu okuba nti bereplicate kibaita incarnation reborn, osobola okuzaalibwa mu mubiri omulala n'obeerawo obulamu bwonna nga tofudde. Naga tebe ne tusobola birekera Katonda wabula n'omuntu omwana w'omuntu naye asobola okuba nga naye abifuna n'abeera nga obulamu bumunyumira oba nga bumuwoomera mu mbeera bw'etyo. N'olw'ensonga eyo mu birowoozo bye yagamba nti alina okusetinga kye bayita mankind free, abeere nga akusumulula nti mu buwambe bw'olimu okuba nti weesiga Katonda alina okuba nti abugjawo. Lwaki Katonda oyo gweesiga ye buli kimu gw'okiteekamu. Naga ati nno kino ekyokulabirako ekyokwogera nti nno eyaddira ne bakwata ekibala okukijja ku muti ogw'amagezi nga Adamu ne Eve bakikoze naddala mu lubereberye oba kize Genesis, ekyo kyennyini nkiraga nti no ddala yali ntandikwa yennyini ey'okuba nti kati Lucifer yeebuludde nti kati w'amaanyi nnyo nnyini ddala, so bo bennyini balina okuba nti bapromotinge oba bamukulaakulanye. Nava ne bagamba nti singa ddala omuntu mu ngeri yonna asobola okufuna amagezi ag'enjawulo aganaamuyamba ofuuka Katonda ye kennyini, ng'omuntu afuuse Katonda kino kitegeeza nti nno ajja kuba kyamugamba kinu kyonna. Era buteevu nnyo munaffe wano banaffe no bakawusa nnyo olugero olunyiriri oluli mu lubereberye Genesis 3:5 olunyiriri balukozesa nnyo nnyini ddala, era lugamba bwe luti gwe munaffe atuliza and I quote from Genesis the book of Genesis okuva mu 3:5. Wuliriza nnyo nnyini ddala, ngenda kuba ndikusomera mu Luzungu banaffe abalutegeera mu Luzungu ennyo mu lutegeere, then ate nammwe abalutegeera mu Luganda nja kuba nduddamu tubeere nga ffena tutambulira wamu bwe tutyo. Akale lubereberye oba Genesis chapter 3 verse 5 wagamba batya? Wuliriza. For God knows that in the day you eat from it, that is the tree of knowledge, your eyes will be opened and you will be like God, knowing good and evil. Bwati wagamba mu Lungereza mu Kinnyanyimbe tuzzemu nate mu Lwebuddu, kubanga Katonda amanyi nti olunaku lwe muligulyako mmwe amaaso gammwe lwe galizibuka, nammwe muliba ba Katonda okumanya obulungi n'obubi. Aya basi kakati nga omwana w'omuntu tannaba kutandika kuba nti yeekyanga, tannaba kutandika kuba nti agoberera sitaani, tannaba kuba nti agoberera okuba nti yeekyangira Katonda, yali kyamanyi kyokka kyokka nga amanyi obulungi obw'enjawulo. Era tyamugirako birowoozo byonna nti ayitwala ye kennyini akadde oba okwerowoozesa nti asobola okubeera Katonda ye kennyini. Naye ensigo kasa yamuyingira eya Lucifer bulungi nnyo ddala, ne bagimuteeka mu mutwe gwe, era omuntu nategeera nti kati omuntu asobola okuba nga ye nnyini asobola okujeemera Katonda. Kitegeeza nti nno mu kujeemera Katonda okwo yafunamu okwawula ekirungi n'ekibi, era kwe kulaba nti ensi bwetyo bwegenda. Era n'omugana nga tuyiza ne bagamba nti nno ekyokulabirako kiri mu Bayibuli yennyini mu kitabo Book of Genesis chapter 3 verse 22 wagamba watya? Let me quote, kansomewo. Then the Lord God said, behold, the man has become like one of us, knowing good and evil, and now he might stretch out his hand and take also from the tree of life and eat and live forever. Mulunabuddu nagamba nti Mukama Katonda n'ayogera nti laba omuntu afuuse ng'omukuffe okumanyanga obulungi n'obubi, kakano aleme okugolola omukono gwe okunoga ku muti ogw'obulamu, okulya okuwangaalanga emirembe n'emirembe. Olubereberye 3:22. Kakati abasajja ne bakola kiri kimu kyokka kyenegambye nti bano aba great plan abagamba nti you know what, tulina okuba Katonda tumulyawo, bagenda bakujjira ebintu ebyenjawulo. Era mugana wange kibata tree of life, tree of knowledge, omuti ogwalibwako bwe guba nga ye basis oba ye nsibuko oba ye ntabiro
eya pulaani ya sitaani terina kuba ngaekomawo kawuka muganda ng'atuuliriza, wabula yeyongereyo nate mu maaso naga nti neeno yaleetera omwana w'omuntu okuvaayo okuyisamu Katonda amaaso, era tujja kiraba ne maaso eyo kabaka amanyiddwa nga Nimrod bwe yazimba omunaala ogwa Babel. Ebitundutundu etugamba nti ebya Middle East oba Far East n'ebitundu ebirala byonna nga biraga ng'omwana w'omuntu amazima gennyini gy'asobola okufuukamu Katonda ye kennyini, nabeera nga buli wafuuka Katonda, buli wasembera okuba nti afuuka eri Katonda kyakola, ate gyeyongera okuba nti ajeemera Katonda n'okujemesa abamuliraanye. Muganda nga tuza tuyongereyo mpola mpola. Tugenze mu maaso, tukyali mu Bayibuli Origin, tulabe bino ne tulaba byavaawo byatandika bitya. Akati of course otunde mu Genesis, that is mukaaga, nosoma Genesis mukaaga, sura y'omukaaga okuva ku lunyiro olusooka paka ku lunyiro olwokuna. The daughters of Adam slept with unknown superhumans. Bagamba abantu abagamba no half angels half humans. So kigambibwa nti of course also mu Genesis eyo, sons of God are captivated by the beauty of the daughters of men. They subsequently marry them and produce an offspring of giants known as Nephilim. Era mu Genesis nyinyini bagati awo abantu bwe basooka okweyongera ku nsi ne bazaala abaana ab'obuwala. Abaana ba Katonda ne balaba abawala b'abantu nga balungi ne babawasa abakazi mu bonna be balonda. Mukama n'ayogera nti nno omwoyo gwange teguwakanenga na muntu emirembe n'emirembe, kubanga naye gwe mubiri, n'ennaku ze ziriba emyaka 120. Olunyiro lwokuna. Mu biro ebyo waliwo abannefuuli mu nsi, era oluvannyuma abaana ba Katonda bwe bayingiranga eri abawala b'abantu ne abazaalira abaana bano be b'amaanyi abaasooka edda, abantu abayatiikirira. So kitegeeza ki ekyo muganda nga atuliza? Kitegeeza nti nno ngaega nti nno Genesis oba olubereberye okitulaze obulungi ennyonyi ddala nti nno bano betuyita aba Nephilim oba mu Luganda olwogetwe nti nno ab'ennefuuli. Ab'ennefuuli abo webaga nti nno baali bitundu byaba malayika, bitundu by'abantu, half angels half humans. Ngayagamba nti nno bano baali ba mighty men and men of renown. Tebali bantu ba bulijjo muganda nga atuuliriza, kuba ye bantu abaali abamanyi abasooka era abaayatiikirira. Akano kitegeeza nno combination ey'abaana ba Katonda wamu n'abawala b'abantu aba bulijjo kyavaamu nate betuyita ab'ennefilim oba abannefuuli mu nsi. Bebaga nno baali superhumans, kuba bagamba nti balinga bawanvu nnyo nnyini ddala nga baliko fuuti nga 31 obuwanvu. Kino nno muganda nga tuliza kyaleeta okusinziira ku byawandiikibwa, kyaleeta of course obuvuyo bungi nnyo nnyini ddala n'okusobya mu nsi muno mwe tuwangaalira. Era bw'oba osomye Genesis oba olubereberye mukaaga chapter 6 verse 5 paka ku 6 eyongereyo n'eggamba tino, and God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. So muganda nga tuliza era nagamba tino, and it repented the Lord that he made man on earth, and it grieved him at his heart. So n'olwensonga muganda nga atuliriza bw'oba osomye enaga tino nja kukyusiza mpola mpola mu lunabuddu, then ane nkukyusizako ne tugenda mu maaso. Gaa tino Genesis mukaaga oba olubereberye essula mukaaga olunyiri olwokutaano paka ku lw'omukaaga. Mukama n'alaba obubi bw'omuntu nga bungi mu nsi, na buli kufumiitiriza kw'ebirowoozo eby'omutima gwe nga kubikwerere bulijjo. Mukama ne yejjusa kubanga yakola omuntu mu nsi n'anakuwala mu mutima gwe. Oyo Mukama Katonda muganda wange atuwuliriza bwekyo wekiri. N'olwensonga eyo Katonda kwe kulaba ndetolaba maaso awo nga ebyaddala nyiiga nnyo emu ku ebyo ebyaleeta okuba nti kimuleete n'okusaanyawo ensi mu biseera eby'amataba.
nejjukira bano gino kigamba tino emyoyo gino oba Nephilim bye tuyita emyoyo egyo tegifa kubanga jjukira baali half human half angels ekitegeeza bo n'emataba ebyaddala tebaafa obanga emyoyo gyasigalawo nga amataba ganza okuba nti gakomekkerezebwa era gyakomawo era mu kkomawo gyakoma lisooka girimbalimba abantu nga giyita mu bantu ab'enjawulo engeri y'okuba nti banoonya banazo batya Katonda n'okulaba banaakozesa batya okulaba nti omwana w'omuntu atuukiza ekigendayo kyabwe ensonga kigambe nti no maaso eyo nja kulaga emyoyo egyo gyakomawo gyayingira mu baani era banagakuba nti bakola batya ekimu ku byo okuzimba omunaala ogwa Babel oba Tower of Babel. Hakati nowuliriza galogonogo n'amagezi gava mu ki bano bagamba fallen angels oba bayite nga ba Nephilims emunafu atuliriza amagezi go gava agamba nti omuntu osokuba nga ofuuka Katonda omuntu osokuba nti ojajinga omuntu osokuba nga nawe olina amagezi mayitirivu nnyo okuba nti naawe kennyini osobola okuba nti ofuuka ekitundutundu oba osobola okubeera Katonda. So munange bannaffe bano betuyita ba Nephilims fallen angels batandika okukola ebintu byabwe nonse ensi yonna okulaba nti nno mu nsi etambula bwetyo kibaza okuba nti bakola kyakuva okuba nti baleeta bagamba nti ekitangala eri omuntu okugamba nti nno akaseera katuuse omuntu yenna okubeera enlightened sometimes kyemuyita illuminated omuvanyo ekigambo kyekimeddwa nga illuminati. Kati bano Nephilim bano ebyaddala balina okuba nti bakusanga ng'oliawo omuntu wa bulijjo baga nti olina okuzibukula muganda ng'eriiso olina okutunula onootunula otya baga nti olina amaaso abiri netolaba n'olw'ensonga eyo katukuwe eriiso eryokusatu the third eye erinaakuleetera erinaakusobozesa okulaba nate n'obusukka nkomo oba n'obusukka kkomo muganda wange gwe ampuliriza. Eriiso lino baga nti of course emabegako lyakozesebwa ku musota nga bali mu kirwita olusuku lwa Eden olwabuzaabuza nirimbalimba omukyala mayiddwa nga Eva wamu ne Adam okulya ku kibala kibagana ekibayita forbidden fruit ekibala kirina okuba nga munange tebalina kuba bakirya era bino byonna muganda nga atuwuliriza byebyo byenkugamba nti nno bibigenda mu maaso mu nsi mwe tuwangaalira oba kikiza bwe bimu ku ebibuga ebisinga okuba nti byali bigwenyufu nnyo nga Babylon. Emyoyo gino bwe bagamba tujja kuba tujjamu kuba tujoogerako mu maaso eyo. Akati nno bino nga tumaze okuba tubiraba era story yemu eyo erabika ng'ekomyewo wetwalaba nate wetwalaba virgin births ezimu oba engero zeboogerako ez'abakazi abali embeera ne bazaala abaana ku luno wetugamba nti no zaali spearheaded oba yakibuumamu omutwe omu kwabo yali Nimrod wamu mpozi ne Semiramis nyamu ku bulyako emabega kawo Semiramis oyo gwolaba yali n'abakyala ate nga mukyala kugamba omwana yayagala maama we n'abakyala ate nga mukazi wa mwana we kyokka nga ate queen owa kabaka Nimrod. Ebizibu byafuna bino byonna gyokka tubyogerako obeere ng'obitegeera. Akati no besides nga tuvuleko ekyo abantu bakkiriza mu Nimrod nga the mighty hunter nti ajja kuba ng'asobola nnyo okuba nti ye akola ki agamba nti ye naye ensi tuli ku ki kati nkuzzeyo katono nnyo amataba nga Katonda amaze okuba nti anyiiga ng'amaze okuleeta kibayita amataba gasanyizzaawo ebintu ebyenjawulo n'owazimbye eryato abamu jjuka emyoyo gigambe no gy'emyoyo tegikola ki si mubiri gyakomawo giyingira mu bantu. Akati ebimu ku ebyo Nimrod the mighty hunter ono gwe tuwogerako muganda wange yagamba agenda kubanga akola atya okuba nga atuuka Katonda oyo. Ebimu ku ebimu ebyamunyiiza nga Nimrod yagamba Katonda abeera atya akola atya aleeta atya amataba ne gatta abantu ab'enjawulo ye abaffe bw'abanga yennyini yakulemberamu ekintu kino okuba nti no omuntu naye asobola okuba nga afuka Katonda yalina okuba nti akola ki yalina okuba nti ajemesa abantu ate bamugoberere nga ye wabula okumugoberera alina okuba nti ajjawo Katonda oba kumusangulawo oba kumutta kumugjawo byebyalimu ebyo ku birooto bye gwe muganda wange nate ampuliriza. So Nimrod kyakola kyali ki? Nimrod abange bayitanga Osiris oba Okairas yali musajja gwe bagamba nti the great architect nti bano abasajja abazimbye kubya plan era nga ne plan ze n'obudde lunaku lwaleero bikumi na bikumi abantu munaye bamugoberera baga nti mubava mu gundi eyo batangwa Freemasons
abazi bakuba plan bazimba kakati olw'ensonga nti no Nephilim byali myoyo egimaze okuba nti gikola ki gibagendamu obone bungi nnyo bwajjanga nga bulaga nti ebyoyo bigera okuba nti bikola ki biyimuka era nga ekikulu kyali nti kimu kyokka mu kuyimuka kw'ebyoyo ebyo byaganya okuba nti bitenderezebwa bisitusibwa kiva olaba nti nno emizimu oba emyoyo gy'enjawulo gijja mu bantu abuliwo bisiyaga mubiwulira ku radio ku TV nga bitambula nti balina ssente mpitirivu nnyo nnyini ddala lwaki bagala kubeera ku ntikko on top in fact bw'olaba ebifaananyi ebya Mary ng'akutte Maria ng'akutte Yesu byali byajja dda into play naye kuvaawa abamu tebabitegeera byavaawa naye nga lwaba bitegeera okuva mu yobire ebimayiddwa nga ebya Nimrod ne Okairas oba Osiris kubanga bali baga okuba nti munange bakola ki basinzibwa kati nga nkuzeeyo katono nnyo ku pyramid eya Nimrod waliwo kye bayita organization y'abasajja 3 abakkiriza mu steps oba madare 13 aga pyramid era bana basinga obungi bamanyi nga ba Illuminati kyoko tubogerako mu maaso nayo gali tino program ya lero ndi mukuteekateeka butesitesi kulaba waje tugenda mugana nga atuuliriza okusira ku Bible nga amataba ganzo kwandi gabeerawo enkulaakulana oba obugunjufu bwatandika obutaaliwo bwana okuba nti bulabika era abasinga obungi juka baiti babumanyi nako ng'oggyeko nno wamu ne famire ye era n'amagezi gakozesa okuba nti azimba eryato tewali yali alimanyi so kyeyita great flood oba amataba ago munnaffe yalinga kyeyitanga supernatural sterilization ey'ensi Katonda nga yagikola wabuna bonna abaali basigaddewo bokka ko kyova olaba nti nno ebiso ebisinga obungi ennyo Nephilim basigalawo kuba gyo gyali myoyo bwe gityo kati nga tuva mu mataba of course twafuna Noah alina abaana 3 twalina Ham twalina Shem twalina Japheth Hamu of course yavaamu gwe tuyitanga Kushi twogera ku Ethiopia bwe bwakabaka obwo then ate era mwavaamu that is Mizraim gitenga Egypt obedda bagitanga Kemet then mwavaamu ne Put oba gite Libya mwavaamu ne Canaan kakati no that is obotanso okulaba tulaba embeera nga ino okubanga etambula bwetyo Kushi ono yali omusajja of course yali omutabani omukulu wa Ham era nga bagatino yali omuzzukulu wa Noah era nga yali azaala Nimrod ono yafuuka gwe bayitanga warrior ku nsi kuno kutuwangaalira era nga ntino ono yali gye bayita mighty hunter before the Lord ebwekyo ekigamba munnange era nga ntino like Nimrod a mighty hunter before the Lord akati no bino nina bijirawa okusinza ku Bible era mu lubereberye Wompozi ne Chronicles Nimrod yali kabaka wa Shinna baga yali great grandson owa Noah great grandson kigeza nti omuzzukulu sekabirye era ngo ono munnange kigambibwa atekebwako ng'omu kwabo abaso okuba nti badeeta kibayita obugunjufu major civilization nga amataba gakabeerawo era ateeka okuba nti munnange akola kibayita obufuzi bwe mu myaka eyo nga 2022 Yesu anakuba nga ajja era kigamba tino gyamalira ddala emyaka nga 2000 before that is a BC before Jesus Christ or before current era era Bible yemu yegamba nga ekigamba mu tino Nimrod ono ekitegeeza nti nno omuntu yali omwiwaguzi rebellious one yali mighty hunter era nga kitegeeza nti omunange yali ayigga ensolo nedda kigamba nti nno Nimrod ono yali muyizi wa myoyo gy'abantu many souls era kigamba nti nno golo ye oba ekigendererwa kye kyali kyakuyigga emitirivu ennyo nnyini ddala mu maaso ga Mukama Katonda sakita tyeke nnyini basobola okuba nga abafuna bagoberere nate pulaani ye yamaze kuba tateekawo Nimrod ono ye musajja loza omukwabira abali credited abasooka ng'omuntu ombwati okuva okuba nti asooka nga kontrolinga kye tuyita ensi nga tuyimayo olunaku olwaleero era nga kyeyalagala kyali kimu kyokka kuteeko kye bayita ensi emu yali ege okuba nti egyemera Katonda era ono yagambibwa nga kabaka yasookera ddala first ever king yasooka kwambala engule
yali agamunanga obuzira bwe. Era ono kigambibwa nti omu ku abo abavayo n'agamba nti nno yali ayagala yavayo n'adisantisa ne Katonda namugamba nti ajja mukolako revenge singa ye kenyini anaba alina ekirowoozo mu birowoozo bye ekyokuddamu okuba nti munnange ensi eno addamu okweta amataba nate. Era yavayo n'agamba nti ajja kuzimba omunaala omuwanvu ennyo amazzi bwe gatalituuka singa Katonda aliba azzeemu okwaga okusanyawo ensi nga kwesa amazzi mu ngeri y'amataba. Era yagamba nti najja kukola ne revenge ku Katonda olw'ensonga nti nno nga mbonereza oba nga amunenya okusanyawo babayita bajjajjaabe bali abedda abafiira mu mataba. Akati no ndowooza kati obusajja bwatyo oba kabaka bwatyo wa kyaba atambudde bwatyo oba kikyaba ayagala. Era tukiraba kyema nti no yagenda mu maaso n'agamba abantu bagende bazimbe ekibayita omunaala tawa nga tafuddeeyo ku kikyo bagenda kuba nti bakola, tafuddeeyo ku kinenga kyagala kiri kimu kyokka babere nga bamugoberera wamu n'enkola ze zonna. Eno tawa of course yazimbibwa n'amataffaali ge bamaze okuba nti bawukya bulungi nnyo ne bakuba simenti bulungi nnyo ne balekako mota ne balekako abantu abagizimba bulungi nnyo nyini ddala naga no yetekkiriza bannamazzi kuba nti gayingiramu. Naye Katonda yalaba kino nga kigenda mu maaso ekikuba kyo kye bakolanga eky'effujjo eky'obulalu. Munnaye teyagamba mutajja kuba ndi abasaanyaawo wabula kyeyakola kyali kimu kyokka kuba kyankalanya buli omu n'abeera nga buli omu baddaza okuba ndi boogera mu nnimi ez'enjawulo. Era mu kwogera ennimi ez'enjawulo kyabawaliriza okuba nti buli omu akwata ekkubo gy'agenda nejjukira mukwata ekkubo buli omu gy'agenda era nga buli omu teyeetegeera bonna bagenda n'ebyoyo ebyo bonna bagenda kiki balina okuba ndi bakola ebyo bamaze okuba biteekebwamu omusajja amayiddwa nga Nimrod. Akali ekifo ekyo kyennyini wetugamba nti bali bazimbye omunaala tawa kiyitibwa Babiloni. Era nga Babiloni ebiriyo mbimanyi olwa confusion gye bafuna okutabanguka mu nnimi mu kwogera n'okutegeeragana eri Abayudaaya bano kuba n'ekigambo kinyi kimanyiddwa nga Babel oba okizza mu Hebrew kitegeeza confusion. Kakati no omunaala guno tawa Babel talegeye stock kyeri awo munnanga atuuliriza eyaddumibwa omusajja ono kabaka Nimrod kuba ndi bagizimba era bagiyitanga Zigurati era nga religious temple nga temples ezimu ezimbiddwa okwetola ensi yonna yonna ng'oggyeko eno Tower of Babel kigema nti abantu bonna abaali bamukkiririzaamu baga nti no kiwedde kirina okubanga munnange kyabagamba kyebagenda okuba nti bakola. Akati bwe tuba tuzze mu nsi mwe tuwangaalira kubanga bagamba okusookera ddala nti abantu balina okuba nti boogera olulimi lwe lumu kyekyo bagamba nti alina okuba nga ateekao kibayita olulimi lumu one language. Kakati abantu batandika okuba nti balinnya ku kye bayita Tower of Babel nga bazimba bafuna ennimi ez'enjawulo bonabona ne basikatalinga. Kati wetwogera obudde buno mu kutambula mu kugenda balina okuba nti bazimba obwakabaka obw'enjawulo mu bitundu eby'enjawulo. Kati pulaani ya kabaka Nimrod nga bwe gambye abamu baatambula ne bagenda mu maserengeta abalala mu mambuka emyaka gyali miyitirivu nnyo emabega. Era kigambibwa nti nga baze okuba nti bakyankalanyizibwa Katonda nga buli omu ayogera bibye kuba bali tebasobola kuba nti munaye boogereziganya tebasobola kuba nti bamaliza n'omunaala guno. So kyebakola ekyo kuba nti ennimi zebafuna ez'enjawulo zatandika okuba nti buli omu gyakutte gyagenda. Era mu kugenda gavumenti olwedde baatuwala kyebayita pagan practices oba ebikolwa byonna eby'omusajja ono King Nimrod kubanga jjukira yali avudde n'agamba nti no yali alina okuba nti gwe basinza ye nga ye nga n'okuba nti ajjawo Katonda. Era kyova nti no enzikiriza zonna ezisinga obungi ennyo zetuyita eziwakanyamu Katonda zisibuka wano mu Nimrod oba zivali mu Babylon oba zitanga Babylonian mystery religions. Kakati nno bwe tulugeze Nimrod ono amanye gajja nga kyuka akaseera ak'enjawulo gagala kyuka mpola era nga gavumenti nno ono yava naga nti alina amaanyi gasobola nti ye asooka reinvented era buli ddiini ejjawo nga ina enya lyemuyita eddala era nga bamuyitanga Baal abalala bamuyitanga Osiris abalala bamuyitanga Moroch, Zeus, Kronos, Dionysos, Hermes, Satan, Saint Valentine n'amalala mayitirivu nnyo nnyini ddala.
era gano gonna muganda nga tuliriza gabagaddeyo kuki kuno omusajja amayiddwa nga Nimrod yafuga kibayita ancient Babylon force ekibuga ekimu ku ekyo ebimu ku ebibagala byali by'amaanyi okuba nti bibeerawo era n'obwakabaka obwali obw'amaanyi obugamba n'obwalimu kibayita civilization bwe zityo era Babylon eno nga bajogera of course mu Old Testament mu ndagaano enkadde eyogerwa kumpi emirundi esukka mu 205 okujogerako ngonoza kibuga ekyokubiri ekidirira Jerusalem okuba kyogerwako mu kibayita Holy Scriptures. So that is how important Nimrod Babylon wamupozi bagera okuba nti bakola bino nawe byali nadda mu nsi gye tulimu kati olunaku olwaleero balina okuba nti bigishapinga akati no kino tekiri nti Nimrod yali eka mu plan eno great plan nedda ssebo nedda nnyabo mukazi we ono of course yali okusooka bamuyitanga malaya ba prostitutes bano era nga bamutuuma erinnya kubanga juke yafumbirwa kabaka bamuyita Queen Semiramis era omu kwabo munnange abali mu kibayita plan eno ey'okutuukiriza buli kimu ekikkirizibwa nti Katonda alina okuba nti avaawo babeere nga we bali nga munnange ono naye nga mwagiri nnyo nyini ddala. Semiramis ono yali so important kubanga erinnya eryo Semiramis bajja buyinza bamuyita erinnya ery'enjawulo titles yafunanga zaali za njawulo okusinza ku myaka gijja nga gitambula ages ez'enjawulo wamanya ge bamuyitagamu mwalimu Astatet mwalimu Esther oba muyita Easter mwalimu Ishtar mwalimu Isis mwalimu Ashtoreth mwalimu Venus mwalimu Queen of Heaven mwalimu the Great Mother Goddess mwalimu Mother Earth Mother Nature n'amanya mayitirivu nnyo ddala ge batuuma ngono Queen Semiramis munafu atuuliriza eyali mukazi owa Nimrod. Ekyowunyisa no kikino muganda wange yali nga tanafuka mukazi wa Nimrod yali maama we yali maama we. So ekikolwa ekyo kye bakola kyavaamu omwana oba kyavaamu ekyoganda ekikolwa ekyo incest ekikolwa ekyo mune ekyobusiru ekyobugwagwa hakati bo bennyini batandikawo kye bayita eddiini yaabwe yokuba ndi munange babakkiririzaamu nti bajja kutunula biki ebigenda mu maaso ye bamutunuulire bagende nti omwana ono anaaba atya kuba bagamba nga bamulabanga the sun sun ate Semiramis maama we oba mukazi bamulabanga the moon omwezi ekitegeeza nti nno Nimrod yali abisenga omwana omusana asookera the sun god asookera ddala ng'oggyeko ba sun gods abalala abajja abeerangawo bwati mu representation ye nga muno mwalimu of course sun god gwe bayiddwanga Apollo mu Lugreek banafu Abagreek abo bamanyi Abagreek nabo ebyafo babibba ne bateekawo ensinze yaabwe yokuba nno beno beefaananyiriza ku biki ebyali mu Bayibuli aye ne bavaayo ne bagaba ku ebitabo byabwe ne bakyusakyusa ebyawandiikibwa ebimbe ebyenjawulo but anyway tujja byogerako mu maaso eyo wetuba tufunye akakisaako kakati era kino munange kyogerwako ne mu Revelations kwe kubikkulirwa nga bwe kyali edda ku nsonga ennyinnyini y'omusajja ono oba amanya ge bayitanga bannaffe bano oba ge bayitanga ono Semiramis ompozi nono amanyiddwa nga Nimrod. Era muganda wange bw'ogendako mu Revelation mu kitabo mu okubikkulirwa essuula 9 olunyiriri olw'10 n'olumu bw'ogeze mu Revelation 9:11 wagamba bwatya awagamba bwati and I quote, and they had a king over them, which is the angel of the bottomless pit, the abyss, whose name in the Hebrew tongue is Abaddon, but in the Greek tongue hath his name is Apollon. To get the Revelation chapter 9 verse 11. Nageja bakyusiza mu kyoluganda. Okay, and they had a king over them. Okay, kiregeza bwe kiti. Zirina kabaka waazo malayika ow'obunnya obutakoma. Erinnya mu Lwebbulaniya ye Abaddon. Ne mu Luyonaani alina erinnya Apoliyani. Tuli ffenna ndowooza. Kati Apoliyani oba Apolloni mu Lugreek kitegeeza Apollo. Era ng'ono mu Bagreek bo bamuyita sun god. Banafaana mu Greek Katonda musana. Wano olina olunaku lwa Sunday. Era Apollo mu Greek yali representation owa kabaka Nimrod. Era oba osomye bulungi passage eyo ng'ogizeemu n'olaba
ebintu ebisinga obungi ennyo 911 Revelation 19 ojja kitegeera bulungi nnyo kyekyaliwo ku lunaku olwo. Ebintu ebiriwo ku lunaku olwo bitirivu nnyo nnyini ddala 911 era lwaki. Okay, tweyongedde mugana nga tuliriza naggamba ndi mukuteekateeka kati kulaba nti nno omanya ensi wetambula ensi bweri. Tugenda okuggulawo program eddwanga ya New World Order nga tutasobola kuba tugigulawo ng'otegedde kiki ekitambula ensi eri etya era kyajja kitya okuba kiri bwe kityo. Katufunye tulaba kabaka Nimrod, tulaba maama ate nga ki maama gwe tulaba ate nga ye mukazi owani owa Nimrod. Balaga okuba nti balaba kye tuyita the great plan oba the New World Order. Bw'owulya Apollo gwe bayita Sun God n'owulya space program gye bayitanga Apollo, ebiseera ebisinga omungi olina okumanya ova n'obudde ow'amannya gano gye gava ne program ez'enjawulo zivaawa n'ozitegeera bulungi nnyo nnyini ddala mugana ng'atuuliriza. Akati nno the gist oba ekintu kya story eya Nimrod omuneseramisi sometimes abamu bagamba ti nno bakiona tejja kubeera prophesized nga bagyefaananyiza kwani ku Yesu. Era story bweti wegenda kigamba nti nno Seminamisi ono yali mama wa Nimrod wabula n'amuwagala ne bagwa mu mukwano bombiriri maama n'omwana. Era kigamba nti of course oli taata omwana abeera kabaka, maama n'agwa mu mukwano n'omwana n'amuwasa, omwana bafuuse n'abakyala, maama wa kabaka ate awasiza kabaka. Era kigamba nti Nimrod ono yafaako ko weyali ng'ali mu kuba nti kyafuga n'alwala n'afa. Seminamisi maama we ate mukazi we n'azaala omwana nga wayiseewo akaseera katono nnyo nga kigamba nti omwana oyo engeri gyamufunamu nti baddira Nimrod yennyini amaze okuba nti afa namujjako obusajja n'afa. Omukazi n'afuna olubuto nga Nimrod alumufunyisizza ate yafa era n'azaala omwana ngenda kutomeza 25 Desemba. Era omukazi ono yava n'agamba nti omwana we gwe yamaze okuba nti azaala omupya era muzadde gwaga talina tamanyi musajja tafunye musajja yena naye ye agamba nti yamufunda ne Sun God Nimrod. Era ono omwana bamusuubiza ensigo okuba nti yagenda okuba nti aleeta kibayita emirembe okuba nga savior nga wekyasuubizibwa Katonda yennyini yatonda ensi nga Lucifer talina kuba n'ebyo ebiri talina kuba nti bikola ki biyingirawo okusuula omusajja. Era omwana ono bamutumenya eringa Tammuz. So sometimes oba olaba nti no December 25 balukuzanga wa Christmas nayoga nti Yesu kwe yazaalibwa, ekyo kiba kya bulimba nnyo nnyini ddala kubanga si bwe ekyo bwe kyali. Just baleka obutesi kujjukira lunaku olwo ekyo mwine kuba mukimanyirira mukimanyi kati obudde buno olikyogerera but ebirala nabyo that's a story for another day. Kimanyi okuba nti kubuulira bw'atyo omukyalo yalinga mu nkole ziboogera ez'okwagala omutabani n'amuzaalamu n'omwana ng'amaze n'okufa. Kale kino ekyo bwe kyo bwe kyali mugana nga tuwuliriza katuzeyo nate tulabe saakuzza mu origin ya Christmas yali etya binawe bityo ebigambye already lwajja si lunaku bateekawo buteesi nga tena byakkola. Omuzira gugwa naga tukuze lunaku ki etukuza celebratinga then tuddeyo eri bani abalutandikawo olwokuba obimanyi ebyo lwaki kekusa kalina kakwate kwebe ne benna. But anyway nkuzizaayo ku Nimrod yali great grandson wa Noah. Nimrod yafuuka mighty hunter. Nimrod yagenda maaso okuba nti yagenda maaso agamba nti alina okuba nti afuga ensi eno okuba nti munange tewali amuunyamu. Alina okuba revenge okulaba nti nno Katonda byonna bye yakola taddamu kuba nti yabikola. Nimrod gwe twogerako gwe bataze okuba Katonda yavaayo n'abanga batansa okuba nti bazimba omunaala ogumanyiddwa nga Tower of Babel n'abakyankalanya bonna buli omu n'akwata side yakuba nti akwata. Kati nawe tuli tugamba nti nno buli omu kwata side yakwata amazima gennyini yagendawa yagendawa n'ebyo bikyabaliko omutima gukyabalimu ogwa Nimrod ogw'okuba nti batuukiza ekigendererwa kyabwe ekyokuba nti bafuga ensi eno. Omwana w'omuntu okuba nti alina amaanyi agasinga gakabaka ki ekyajja muganda ng'atuuliriza program olwo eringa kati etandika obutandisi naye tenava kunnyanjula tenava kunnyanjula. Era bagamba nga kiri kimu kyokka kibatandikanga okuba nti boogera kuba ni mukyala yagamba nga ono amanyiddwa nga Seminamisi yagamba Nimrod ono gwe mulaba omusajja ajja kukomezebwawo nate mu bulamu mu nsi empya ateekawo nate eddiini ye bantu bamukulembe ebirungi nnyo nnyini ddala paka mu biseera by'emuganda nti nno bijja kuba biseera eby'enkomerero.
nagate mune nje kuba muddukira omunaddukira wonna ajja kuba waali ajja kukola kyayagala kyonna okulaba nti nno atuukiriza ekigendererwa kye ekya plan empya oba new world order. Akati nno omusajja ono Nimrod mugana wange bwanga kyawandika bwe kityo basajja batandise okwanda babitandika okawuti etandika abantu bagenze abasika afunye bayitirivu nnyo bwe mwakutte ekkubo lye bwe mwakwata ekkubo lye bagenda wa bagenda mugana ng'atuuliriza ebyaddala nga Lucifer mu mpozi n'ebikola bye n'ebyenjawulo abagenda maaso balimba omuntu omwana w'omuntu abere nga abasinza ng'ava ne Katonda ennyini asinza kola eggulu n'ensi abere nga asinza byo kitegeeza ati omuntu oyo omwana w'omuntu asobola okubeera corrupted mu maaso ate ekintu kye bagamba ekitasanyusa Katonda. Olunaku lwaleero eddiini mpitirivu nnyo ezimaze okuba zimerukawo naye ng'ate enjigiriza yaazo zonna zingezeyo ekifaananyi kiri eky'omusajja oli akyalina okuba nti ateekawo mu bintu ebirina okuba nti biwakanya Katonda mu mbeera bw'etyo gwe munaffe nate atuuliriza. Akati nno wuliriza nnyo nnyini ddala emu ku ebyo abamu bagamba tulina okuba tuli ba Freemasons nga Nimrod bwe yali, tulina okuba tumukkirizamu nga bwe yali, tulina okuba tuwashipinga ekitaani Lucifer, tulina okuba tukkiriza nti nno omuntu alina okuba afuuka omutonzi, tulina okuba tukkiriza nti omuntu asobola kuba ng'asalawo ye kennyini nga tomuyigubulire kyakkola. Mugana wange twogera ku bani bano bakikoleyo bati obudde bwatusalako busazi kamba si buli wano nate tusigale olunaku olunaddako nga bulijjo omulangira Kalemage gange tufuga omukaluma nywera bwe tutambudde mube bulungi mweraba. Tugimaliriza programu yaffe ndowooza naawe otegedde. Kaluma nywera wawaava tusisinkane nate.